Sheikh Sulaiman Nakata yatuvudde ku maaso olunaku olwajjo. Muganda waffe tumuwerekedde mu kitiibwa era nga ne His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine talutumidde mwana abitaddemu engato agenda okubaawo nga tuwerekera mukwano gw'abangi, mukwano gwaffe, muganda waffe, ssuubi lyaffe, Mukama gwe yatujje ku maaso abadde ayogera ebigambo ebizaamu amaanyi ebitukumatukuma ate era ebituwa essuubi ebitwongera amaanyi. Mukama yamutujje ku maaso naye tuli bagumu nga tugamba nti Omukama oyo mwennyini ajja mmusaasira era ajja mmwaniriza ate era ajja mmuwa ekiwummulo eky'emirembe era ajja kumwaniriza mu maaso ge. Sheikh Sulaiman Nkata yatuvudde ku maaso baganda bange, mikwano gyange, weewawo okusomoozebwa kungi naye abadde musajja ng'ayogera ng'ali outspoken nga teyeerya ntama nga bano abasheeka abalala nga bano bamubajje abeenoonyeza ebyabwe, abeenoonyeza kaliwa, abakukuta ne Museveni, abaagala okutunda ebyobusiraamu okubimalawo. Ndowooza baganda bange abo ne bwe basita bannyonnyola mubamanyi, mubategeera era mumanyi ani gwe bakolera. Naye ng'embeera bwetyo bweri, tusabire baganda baffe Abaisiraamu Allah abagumye n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu, Allah atugumye kubanga bano abasajja be tubadde nabo abasobola okuyimirira ne boogera ensi n'ebawulira. Baganda bange abantu kati batono, Museveni takyawulira, embutwa ena nnyingi, tugamba nti ono ayinza okuba nga amuwulira naye nga munnange tamuwulira. So tumukwasa Allah olunaku olwaleero nga tusaba Allah oyo mwennyini amusaasire, amusonyiwe ebyamusobako ate era amwanirize mu lunaku olwaleero lwasula mu kabuli. Baganda bange lunaku olwo buli omu alulowoozaako ate ng'era tumanyi bulungi nti era ffenna gye tulaga, ffenna lyekkubo ono bw'ogamba otya ne bw'olwesigaza, ffenna lyekkubo naye nga embeera bw'etyo bw'eri. Bamasheeki boogedde ebigambo ndowooza mubiwulidde. Baganda bange obusiraamu buggwawo naye ng'ababumalawo tubamanyi era tusobola okubavayo ne tuba identifyinga, naye tukyali bagumu era tukyali b'amaanyi ne tugamba nti byedde byonna babikoze naye tebagenda genda nabyo, era wadde byonna babikoze naye tebagenda kumalako n'ebyo baganda bange, mikwano gyange, njagala obbawulira nti tubeere bagumu. Museveni byakoze ebingi oba byabbi ebingi byonna bijja kugenda era bijja kuggwaawo. Talowooza nti bigenda kubeerawo lubeerera, tebijja kuba bya lubeerera. Tulina obugumu era tulina amaanyi tugamba nti weewaawo Allah ageze nti Sheikh amuggyeewo era nga badde ayayana okulaba ku Uganda empya nga Mukama tamusobozezza gituukako. Tuli bagumu nti era one day one time Omukama oyo yennyini ajja tuyamba era ajja kutununula. Ebigambo bwe bityo bwe biri, kankweshe basheeka ab'enjawulo ng'ate banyiivu nnyo era nga bakaawu ng'omususa nga bagamba Museveni ali mu kumalawo Obuyisiraamu, ayagala obumalawo obeere nga tewakyali muntu yenna alina ddoboozi anti oyo tayagala amukwatako. Tuli mityana baganda bange, ebigambo bya Sheikh bakaawu nekamba kuwe. Muganda wange Sheikh Bosa yatero tugamba twali yiganga naga nti omuntu yali badde abaawo ne ligase gwe kiki bagenda okwogerako nga Allah akujjuludde. Omusajja oyo abadde ayina n'essabo emmanju, omusajja oyo abadde mwenzi, omusajja abadde mulyazamanyi, omusajja abadde wantalo, omusajja nga bye bakwogerako, naye omusajja oyo abadde musajja mulungi to the extent nga bw'awulira ebiwuluguma, bw'awulira ebikankana nga kkubira essimu, salaamu aleikum, nkwegayiridde tobeera mu ntalo, somesa busiraamu. Sekabakali nga bwe gambye nga tujja somesa busiraamu. So tetugenda kwogera bigambo, buli ali wano asobola okumwogerako ebigambo ate ebyenjawulo, ate abadde alina okukkiriza. Era mu butambi olwaleero bwe ndabye age wadde ndi musajja mukulu naye nange nina abaana abato bensomako, era waggulu babadde bataddewo Dr. Senjala ono nga bataddewo ne Seka Swidiki n'agamba nange abo mbasomako. Omwalimu okukkiriza omwalimu munne bweyogera ku mwalimu ewali omwalimu owulire naye abadde akkiriza ti oyo nga ne bwe babeera waali n'owulira omwalimu ayogera ku mwalimu yabeera sayidi yoyo mwalimu. Nedda omusajja nze musomako gwe mwogerako, nze musomako, musajja abadde mulungi. Ekirala nga mpunzika abadde musajja eyakkiriza okuweereza Allah. Omusajja ono amagezi g'abadde nago n'okumanya kw'abadde nako abakuyingira kibuga awo yali badde mwavu.
naye bwe yava Sudaani Imamu Kasozi yaŋŋambye yasinga we yasomera Sudaani ye yasinga n'avaawo bamwogeddeko okusoma kwe n'agenda e Riyadhi n'ava e Riyadhi n'agenda e Saudi n'asoma shariya naye bwe yavaayo teyasigala mu kibuga yakomawo Mitiyana naye ku maanyi n'amagezi n'obwongo n'okwagalwa kw'abadde alina abakusigalawo mu kibuga naye wano bw'ajja e Kampala akuba akasana nti owaayo enzija anti nze nsulawo nti ye naye nsulawo olumu olumala ddalasa nzirayo nga ye ekimuluma ne bw'aba asuze Kampala omutima gumuluma komawo wano kusomesa bantu b'Emitiyana. So baganda bange b'ebitiibwa muganda waffe tumusabire. Ekyokubiri naffe tweteeke mu ngatto nti Allah bw'ali bwakututte ogenda naki okakanye puresha ku duniya omanye naawe essaawa yonna ogenda eyali omulamu wiiki ewedde essaawa 12 n'abeera omulamu ku Mande n'alwala bwe bamuleeta Kodi Kampala we twali buko ne bamuleeta oyo n'agaana edda omuwalimu wano si we mwagala n'amutwala ekibuli n'amugjawo n'amutwala ensambiya bw'atyo enteekateeka ze mbadde mpulira na za kumufulumya ate bamutwale n'omusajja ono Imamu Kasozi naga nti tumwagala bwe tuti ng'olaba omukwana abantu gwe balina kuseeka nkata seeka waffe nze ku ssimu ndabika mpezaako $1.5 nga n'abazimpa sizimanyi naye nga seeka zituweere kuba era avunaanyizibwa ojja n'ozinzijjako abazimpa booza zituweere ku famire seeka waffe ab'ebitiibwa tusabire omusajja oyo Allah amusaasire nga bw'ayogedde Sheikh mukama waffe chairman agambye tabadde na malala bino bya social media bigenza okujja bimusanze already ali ku mulimu bimusanze already ali mu kwogera sekaza kiraga nti bino bigenza okujja ng'already kyokka kye yakola gw'olinayo omulimu gw'osobola okuyimirirako mu maaso ga Allah kwanabya mulimu ogusinga obulungi maaso ga Allah adwamuha gwe mulimu ogugendera wa inkalla ne bagubeera mutono omusajja yavuunula Qur'ani eyo nga talina kamera nga zino za salaamu talina nga zino tauba talina za shukura n'endala nga avuunuza kasimu ke kwabambuza wavuunula otya na recordinga nga n'akasimu kange aya ku aya bwe yamaliriza n'amanya nti kati bino alina okubisomesa obulungi n'addayo n'asoma Oluganda lw'anaakozesa okuvuunula Qur'ani n'asoma lectures za Luganda n'amala obudde n'akomawo avuunula ekitabo kya Allah. Omusajja yo Allah amusaasire naye Allah bw'atwala irimu mpola kutwala abantu baffe olwaleero bwe tugamba nti buli seeka ali mu kabuli komawo ekidala kino kiyinza okujjula abawalimu. Allah amusaasire mubagenda omwaniriza be bamuzaata nti owaye naawoze be ba Sheikh Abdul Karim naawoze banaye abantu baffe bagenda era munakuwalenga nnyo musabirenga nnyo nga mulaba abawalimu baffe baggwawo basheekhe bagenda basheekhe baggwawo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala asasire mukadde waffe amuwejjana nga tamubaze wadde omubonereza. Wa salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saba Sheikh Mafuto yanziza ebigambo ebyo nyongera okwaniriza abakungu bazaabaze okutwegattako mu kukungubagira Sheikh waffe ndabye District Kadhi we Mubende Sheikh Sensuku District Kadhi w'Emityana Sheikh Bashir Ruwenda naye waali ndabye Sheikh Abdul Nasir District Kadhi okuva mu office ya Supreme Mufti ey'Ekibuli naye waali nendaba neba Sheikh abalala nga bwe nnaaba bannyonnyola inshallah taala naye nga be bamu ku bakulu abali ku mukolo guno abazze okwegatta naffe mukuma gubagira Sheikh Ismail Nkata. Akaseera kano nsaba mukkirize mpite imaamu w'ekifo kino ajje atuuse obubaka bwe kubanga Sheikh Nkata omulimu gwe gwonna ogumutumbudde agukoledde mu muzikiti guno okumala emyaka egikunuukiriza 30. Era nga Sheikh Tamale bwajja nsaba n'abayizi ba ddalasa ya wano Emityana ababadde mu ddalasa ya seeka eyo okumala emyaka bensinga okumanyaamu abasatu
ye Haji Sulaimani Katumba, Haji Kaggwa ne Haji Kaweesa, abo bayizi bankalakkalira baaliwo mu ntandikwa paka olwaleero. Inshallah ndowooza omu ku abo abasatu agenda kujja atuuse obubaka bwa darasa eno inshallah taala. Naye nsaba buli ajja eddakiika zinkendeddeko muwa eddakiika 5 inshallah taala. Sewo Sheikh tafaddal. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لله وإنا إليه راجعون. تتالونيو وكفي ومكد وفي بسيخ بانجي okuba mukadde waffe yafudde boogerako bulungi bwe, naye nze ngenda kujjukiza mu ddakiika ze bampadde kyennaaba sivundudde sheekhe wajja kukubuulira ekikwata ate kuggwa asigadde. Era nze sirina bingi byenza kwogera ku sheekhe kubanga sheekhe mutabani wange mwannyina zaamuyonsa tuli naye awo. Era mu myaka gyange egy'obuvubuka 18 gye nalina ffe twamusitula okumutwala ewa mukoddomi waffe Sheekh Kabali okufumbizaayo mwannyinaffe. N'olwekyo sirina byenja kwogera bingi bikwata ku mwana waffe olw'ennaku gye tulina. Naye baganda bange katukozeseeyo ebigambo bino bajja bavuunulira bye nnaaba situuseeko olw'obudde. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما جعلنا لبشر من قبلك خلدا أفإن مت فهم خالدون. وقال أيضا: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بخير وشر فتنة وإلينا ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا. katugende aya ziri bajja babuulira olw'obudde bw'olaba eyakuwadde omuzindaalo asitukamu aba akyakusika naye ng'ate ekyalina bwana akikola ate akikutte ye yamuyonsa ekyo n'amala gatiiraawo. naye Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mwenna abali wano abagambye ky'okufa kwa munno gwe akyali omulamu tukumala okwebuulirira nakyo. Bw'abeera mukadde waffe nze gwe mpita mutabani wange Sheikh Nkata bw'obadde omulaba n'ekisa kye n'amaanyi ge n'obuyivu bwe nga Allah yamulwazizza n'atabaako na ddoboozi lyagamba mukyala we wadde abaana be n'ataddamu kwogera kigambo, manya nti buyinza okukeera enkya nga naawe okutta obuufu bwe bumu. Ekiddirira ekisembayo bannaffe abakozesa essimu zammwe zino zeffe abakadde tuziyita seereza, muzikozese bulungi. Tomala gawa amatula kigambo ky'otolinaako mutwe n'amagulu. Muzikozese bulungi. Muyinza okuba nga mwayagala mirembe ate nga mujja zifunamu azaabu ewa Allah, kuba buli lw'ogikozesa n'oteekamu ggwe by'oyagala ng'omuntu, n'ova ku mazima g'ekintu omuntu ky'abadde asomesaako, gwe Allah ayinza okukuteekako ekibonerezo. Essimu zammwe muzikozese bulungi. N'obugambo obwo obutono nsaba Allahu jalla waala ng'ekisa kye kyakulembera obusungu bwe asonyiwe mukadde waffe Sheikh Nkata bw'abaako ebintu bye. Ndowooza ebigambo mubiwulidde eby'okuva mu basheyi ab'enjawulo mu kaseera kano nga tuwerekera mukwano gw'abangi Sheikh Ismail Sulaiman yatuvudde ku maaso. Baganda bange, mikwano gyange, twongera bajjukiza nti nno Uganda eyawamu ye Uganda etambula. Tusaba omwoyo gwa Sheikh Omukama aguwe ekimuli eky'emirembe,
ate era omukama we yennyini amusonyiwe ebyamusobako. Allah amwejja n'ennungi, jja n'ey'emirembe, jja n'ey'essanyu. Baganda bange, mukwano gwange si byangu naye nga ffenna lyekkubo, ffenna lwe lugendo. Neetwongera okuguma ate nga wetusabira famire omukama agigumye. Bannange, okuviirwako omuntu ow'amaanyi bwe bati, omuntu ow'ettonde bwe bati, kiruma nnyo. Neera nga bwe bagamba nti Allah tagera kibi, Allah bw'atyo bwe yageze. Olwasaba omwoyo gwa sheeyi omukama agulamuze kisa, amuwummuze emirembe, amusonyiwe byonna ebyamusobako, ate era amuwejjana ennungi. Baganda bange, mikwano gyange, embeera yeeyo gye nnyinza obbagamba. Tulimityana mu kwerekera mukwano gw'abangi. Sheeyi amaze okuba nga olunaku olwaleero agenda kuwummuzibwa ku bijja bya bajjajjaabe.